Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munafu wano wambuzizza ku njiibwa. Enjiibwa kituufu si nnungi naddala singa ejja mu makaago, naye si buli njiibwa nti ziba mbi. Kati nga bw'olaba enjiibwa ezo zizo ziri ku dduuka naye zijja ne ziri obuceere ne ziri obutuutu obeera bugudde ku lubalaza, zimanyi n'okuyingira ne zibojjera ddala mu muceere mwennyini. Naye enjiibwa ezo nga bw'ozira nga bwe ziri njiibwa bbiri, bwe zijja ku dduuka lyo kati nga bwe ziri bwe zityawo, ezo teziba na buzibu. Bwe zijja ku bizinensi yo nga bw'olaba bwe zityo teziba na buzibu bwonna. Just ziba zinoonya kyakulya kuba zojjukira zaagala nnyo omuceere, zaagala kasooli, era ojja kusanga nnyo enjiibwa ku byuma bya kasooli nga mpitirivu. N'olwekyo enjiibwa bwe zijja ku bizinensi yo nga bw'olaba bwe zityo ziba zinoonya kyakulya, teziba na buzibu bwonna, toba na kutya kwonna kuba basinga muzitya nnyo. Enjiibwa ebeera embi yeyo enjiibwa esobola okujja mu makaago, tugeze n'egwa ku ddirisa n'etandika okukaabira ku ddirisa oba ku mulyango n'ebeera ng'ekaaba naye ng'eri emu bw'eti. Ebiseera ebisinga eyo enjiibwa yeetaba nnungi. Ekirala esobola okukuleetera amalogo. Eyo enjiibwa gy'olaba bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti abasawo Abaganda bazikozesa nnyo, abantu ab'enjawulo bazikozesa nnyo okutambuza eddagala, okujja okuketta mu makaago weebityo. Naye ng'ebiseera ebisinga enjiibwa embi yeeyo etambula emu. Ekyamazima enjiibwa eyo teba nnungi. Ekyo nkubuulira naddala singa ejja mu makaago n'egwa ku lubalaza n'eyingira mu nnyumba oba n'eyimirira ku ddirisa n'etandika okukaaba, ebiseera ebisinga esobola okubeera ng'ezze kubikira ng'ogenda kufiirwa. Ekikola bulungi nnyo enjiibwa. Ekirala esobola okubeera ng'ekuleetedde malogo, ng'oli agisindise ng'ereese malogo. Ekyo nakyo kibeerawo bulungi nnyo. Ate era n'ekirala omuntu asobola ogisindika ng'ezze kuketta mu nketta eyo era ey'ekirogo. Enjiibwa embi tezitambulira mu guluupu, ebiseera ebisinga etambula emu, bagisindika emu. Naye zino ezibeera essatu, ezibeera ebbiri teziba na buzibu, ziba zinoonya kyakulya era tekigaana osobola okuziwa ku muceere ne zirya. Ky'oba olina kyonna osobola okubeera ng'oziwa, teziba na buzibu. Kyenjagadde okubeera nga nkubuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.